kwagala kwa buli muntu okugenda gye bamugambye yatuyita yagamba abaka ba parliament mbayise mujje mu nyambe ko kwebaza mukama ku byentuseeko ng'omuntu ne mukama byampadde byawadde abantu ba Bukedya gwe nojema nze saalaba kye ngenda kusanyukirako speaker nze nga Sebamala sina kye nalaba ye achivinze ng'omuntu ninga abantu babebukoto abantu banga bebukoto tebanaba kulaba mukono gwa speaker awo ina kutagenda nze sina nze ejita banyi by the way omukyala Anita Among bamutya naddala okumutula mu maaso n'amugamba nti kino kituufu kino kikyamu walabe we babadde Bukedya ensonga zonna ezabaddeyo nga sizeezeegombesa ennyo ekisooka omulundi ogwasooka mukulu Muhoozi ogenda etteso abantu bamugoba bugobi so leero bamumobilizing kyabali wakirabye bamumobilizing dda ababaka na taking over parliament era ne bamumobilizinga n'abantu okumwenda osinga nga presidential nga omukulembeze addako wa Uganda beni ali muyogera bilala ne speaker ali mwene ali muyogera bilala tuli mu military government abantu leero abavunanyizibwa ku majje ga Uganda bali babiri mukulu Museveni oba mukulu Muhoozi finished no wobera chief of defense forces waliwo okubeera nga atukulembera mu namajje eno government military government era mukulu Museveni buli lwagenda ewalala abagamba nti Kenya ne Tanzania birala naye wano Uganda has a unique utawulira bwagamba Uganda is a unique situation uchega chendegeza era yaba abalaga nti Uganda bawamba mpambe wano abatuvuga bayekera nituda mu mbere ya bulijjo era buli kyebuntu aina kyakola akikola mu buyekera kino nkikubulya nga sikukisa nti government ya wano n'abantu bakyakimanyi mu mutwe nti bw'oba toli mu njaasi oba nga toli mu namajje kiyinza okukuweerera ekizibu okufuga wano ekyokubiri abantu bakimanyi nti amajje leero komandi yonna bw'eba teva wa muzeeyi jajja eva wa mwana tewali muntu mu Uganda actually wolabira obuyinza mu majje ye muntu asobola okumuvinga amajje omuntu asobola okugamba nti amajje leero gave wano gadde wano ekyo kyatwaza nno omugenzi kazini mu court martial nga bali Kasese nga bali Congo ya moving amajje n'asalawo ye nga ye n'agamuvinga nga te yali CDF ye commander yaliko n'akola decision eyo ng'omukulu takkiriza kyamutwaza muki so mwalabanga mukulu Muhoozi yali akyoli yalirango n'agamba nti wano ngenza okulaba nga amajje ga wano galabika tegakola bulungi ndowooza byali bizibu byaswa n'agamba ngenda maze okudeployinga bano abaliwo baveyo bakomando bagenda kujja and that is what was done bakomando ne baddawa gyagambye era neewuunya nnyo mukulu Mbadi okumuvinga bakomando Kasese nga Muhoozi tayogedde nkikuddemu weewuunya nnyo mukulu Mbadi nga basa abantu Kasese okumuvinga amajje ge bayita ag'abakomando oba yakikola gagende gadeploying oba yayogera nga tomanyi Sebamala nina intelligence Sebamala olinga agamba nti kakati ku mbeera eriwo government nga Uganda eri mu military governance nga bw'ojogerako ebibiina by'obufuzi jjajja avaawo akwasa mutabani ebibiina by'obufuzi NRM DP ejo miwaatwa kumala budde ejo just miwaatwa gimu ku miwaatwa egiyinza okutuuka ku bukulembeze n'agamba nti ono yayita mu ejo emiwaatwa ebibiina by'obufuzi muwaatwa tugenda ne balonda walinga jja kyali kyanjawulo ate kati Muhoozi kachazzeemu n'alonda enjawulo eruwa otwebuuliza nti Muhoozi agenda kuyita mu mbeera eno eya bulijjo eyatugende tulonde tutiikire hajagenda mulonde mutikinge bababba akalulu bawutinga aliko nani abawe okwewaŋŋamako ajagenda mulonde abawangula akalulu yabewaŋŋameko kubanga yayina amajje oyina essuubi taata okuba ku baloti nga kwali nammwe nga kwemuli kuba nawe dipi ogiramuza kukwatagala kwogera era yensonga lwaki njiramuza kutereeza ggwanga nawe ogiramuza kutereeza ggwanga lino
nkulabe ku ballot nga kuliko Museveni kuliko Muhoozi naye ko anedda Muhoozi kasana abeera ku ballot tata jajja tajja kubaako. Science kyali wano nga tulaba parliament enamba eri mu kwenda osinga ne NRM ekomla mobilization yayo katugenda kuba ne birthday very soon ey'omukulu era nayo erimu okumobilizinga ani peaceful handover from father to son. Era agenda muwanga ayita mu kibiina ky'NRM amuwa okulembeze yamukwasa dda amagye kati agenda mukwasa abakulu bano olaba ekifaananyi ekyo tuli Bukedeya eyo si State House eryo ddwaliro maka ga speaker wamwe yazimbye maka wa speaker nayita yali akuyita n'ogaana okugenda bano ne bagenda bano ne bagenda nimbale simanyi byaliyo anti kali nkubulira bano ne bagenda obudde bwebyo nina butono kakati ffe twamanyi kiriyo enaku obusinga tubumala mu nsiko ayisa abantu bazze era nga batambula awo bagenda okugenda mu kitambo kya misa mu nteekateeka eyaliyo kakati awo bw'amalaawo n'alyoka kwa directive nti buli ali wana e directive todde Kampala nonti antiru nga Muhoozi amaze okutuuka wano olwo n'abawala ensi ew'okusula kifo n'amafuta ne basulayo Muhoozi najja ne bamwenda osinga basimba layini okufuna ekifaananyi ennyiri bangaye basimba ennyiri okufuna ekifaananyi ng'omukulu atuuse buli omu okumukwata mu ngalo n'ekifaananyi ate engalo zibanjereere engalo zibaako ekifaananyi kakali bwe twebuuliza wenjagala twebuulize nti parliament bwebanga yo nga bweri abamu mwabajemu nga mutadde ebbali bo bakkiriza nti omwana bamwenda osinga kyokka mu ngeri y'emu ono si mukadde waffe former vice president ejejejimu ku mirimu gy'alina okukola kulaba nti ebintu bitambula bulungi wamusubya parliament nogwe ate kati taliiwo kakati talyawo anti wano waali nagambanga nti nze bw'anaawummula mujja kulaba Museveni tayinza kulemwa okufuna wa muteeka gavumenti erimu ebifo bingi kati special envoy to the president era awo yagendanga so president yenkola yagimanya era ng'agirimu kati aba NRM abali eno ninabo NRM era abakaba parliament nabo NRM NRM kokasi endosinga mukulu Muhoozi bulijja avuma NRM bulijja avuma NRM mukulu Muhoozi ng'avuma NRM structures n'ebirala kati yabawangudde ekyo kikyolaba kiki kyolaba olwo abadde bagamba nti ffe tukyali eri nkubwa kyaddondo oyo anti omanyi bwe kibeera kasaba kuwa effumu ne bakwambaza olugoye olwo ne bakuwa n'engabo muzeeyi we bamuweerayo olubengaawo kati ate ye bamuwadde ki ffumu n'engabo kitegeeza ki tambaala buli ekijja ketuwumulemu region yamuwadde tugenda kuwumulamu